Kugamba buli omu n'omukisa birwadde kiwanire kyokuganira waliwo atagenda nakomawo ng'afunye embuto zateeyagalidde kati bagamba waliwo nga oba boosi w'omunju oba naye nze ebiseera ebisinga ngamba bakadaama abamu be babyereetera bagenda kunyiiga but like yekuba ku musajja anti kati olaba baba oyo kyomulaga mu ntandikwa kyekyo omulaga nti nze ndi mukambwe omulaga nti nze ndi timu nonsense tajja kukolako bya kisiru naye gwe ogenze mu kiyumba akukutteko obuuse osuubira ki oseka okola biki ate batuga bakozesa kondomu mulagirewo nti nze nzize kukola tonkwatako beera ne boundary ne boosi wo bafunayo ebizibu abaana naye nze ngamba bamu be basinga obyereetera mbewolera tunafe abavuddeyo nga tetulina mbuto tetuliiwo wabulayo mukambwe n'ategeera era bakumanya bagamba ono talina waya ne bakumanya ne bakutegeera ate ne bakuwagalirayo mu mbeera zo mwalabu ky'omuwa kyatwala tajja kugamba linnya owala mposi kirininga esi naawe ogirinnye ojja gikirininga paka zesaazikirinningako beogambaga ekiroga ekyo sikisobola mama newayomba naye nga nkugambe sigenda ate nandeka kola kino ankooye yamanyanga obudde kasita nkoowa kiba kiwedde tunaddamu enkya so ne bano be bakuba like oli abeera nga alina mpisa mbi naye kati onkuba otya nzize kukolera mu contract kyemulimu kuba nkoze emirimu gyewaki oba onkuba kitegeeza olina kumulagirawo omulundi from day one nze ndino kola emirimu gye muwe ekitiibwa kye nga boss naye naawe weebalirire awo obuzibu ogenda busangawo bakadamba tubalabe abafunye obuzibu nagamba nava ku madaala nengwa kwetuma emirimu gye batabawadde olinnya otya n'okirininga esi nalaba yali ayoza oba bubwa bazaali mbuzi sibijjuga bapusi sibijjukira babikola ebyokutubira abo bamu tumanyi content oba nembu babikola naye nga bwogambye endoozi omuganda ogamba ze pusi sitazinza ebiri ku contract. A deal is a deal, but this one is bigger. Enjoy up to 50% off on AliExpress with your Airtel Money Global Pay card. Spend $100 and get $50 off. Spend $50 and get $20 off. Even at $15, you get $5 off. The more you shop, the more you save. Discounts are valid for a limited time only. Activate, load, transact now. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Hi lovelies, welcome to my YouTube channel Doreen Sasura. Thank you for liking, sharing and commenting. Namnange namasalamu obuntu ku TikTok. Thank you so much to Sima and feedback to Sima. So today, for the first time on the show, Bambi, this beautiful lady. Egadoli chiyaye. Obi obunyebwa. Anyways, Regan cameraman. So Sunday so mchala for the first time. And the Shabambi pesa inbox mo TikTok inbox. Strategy kebera never mbikoro nagamba kankebere for I don't know what happened. Yeah, nenga aga kujja kwogera ko naffe. So nabangoli touched maybe. Wana bakutte ko tugenda kuira story. So bakubale no muyamba. Why not? Kale mukwano. Njagala kukwaniriza ku show eya Love Life. Oli bulungi? Si bulungi wadde. Kati njagala weeyanjulira abakulaba bamanye gwe tuleese olwaleero. Leero oleese oba tumuyite Kadaama retired? Oba Kadaama eyaliko? Eyaliko. We Saudi. We Saudi Arabia. Saudi Arabia. Different gundi. We Saudi. Owa contract ate? So, mulimu difference same mulimu wa contract. Mulimu abatolosi, mulimu nga ye yeetwala.
kati fe nze nali wa contract kati wa contract gwaba yayita mu company kati sokwa tunyumize olwatuuka ng'osalawo okuva mu Uganda ogende Saudi Arabia ani yakutekamu ekirowoozo lwaki wasalawo okugenda Saudi Arabia kubanga mpulira nnyo abantu nga bagamba bannange ekiri eno kyokya tewali akeera nayagala genda mu nsi eyo nga yeeyagalidde ebambeera ebambeera yetusindiikiriza ey'obwavu n'abaana betuzadde nga tebalina bataata nogamba kangende nkolerera abaana bange watuuka ekiseera ng'oli single mother nogamanyi wali tokola by then nali nkola naye nga tebitambula ate kati ng'omwana buli kilasi gy'agendamu n'akasente keeko bintu byeyongedde buli kilasi gy'alinnya nga n'ensawo kyekyo ate ng'oyagaliza omwana wo future oba olina okwekoleranga gwe omuntu kituufu kati kyekyo ekyapaliriza ne nga kangende nkole ate nga ndaba n'abavuddeyo balina kye beekoleddewo ne nga nange kangende ngezisa omukisa gwange kyekyantwala so noyimuka ku mate n'ogamba mu nsi zonna zonna kugenda Saudi Arabia akasente ke kakusindi kugenda eyo ka input kati kyeŋŋamba buli nsi erina ka input kayo k'oteekamu ng'ogenda akasente ze kaali kansindi ka Saudi naye ng'ate nali ntyayo nnyo nno naye bwakeera ku makya nenfuna kampani eri awo emunyonyo nengenda nentwala passport yange olwedde nagiyina ne bansabayo obusente obutinitini awo wadde kaali kangi namalawo gwali omwezi gumu nentambula nentuukira mu kiyumba kya mama ono mukugenda wano tulina kutawanya kuba bagamba oluusi kampani zitawaanya zikusaba kiro zikusaba kiri kampani yaffe bambi sijja gyogerako bubi just etwekyukira nga tutuuseeyo naye wano byayanguwa kati sente wazijja bafuna looni waliwo abeewola waliwo simanya mbu batunda ettaka eyo kati gwe wakola otya okufuna okuweza sente zewali oyagala nza nti ku kampani balina akasente ke bansaba kati nayinamu obuntu bwange obw'omunju bwe natunda ate jjukira oba olina ekizibu abantu banguwa okudondola kituufu banga oba oyagala sente nayinamu TV yange kabada kitanda ebivaamu sente kampani gye yali ekola eyagala jjukira ne ku kampani awo wabeerawo akasente akeetaagisibwa okukozesa oba olina okubeeramuko n'akasente emmere sabbuuni biki yunifoomu biki n'ebyo byonna nabikavaringako obwo obusente bwe natundamu eby'omunju nsobola okutambula naye nga sinnagenda waliwo omuwala twali tubeeranga naye yali yagendayokko kati ng'aguze ku poloti ye Saudi kati nga mwegomba nengamba njagala nange mbeeko wenteeka akantu kange nkalabirenga awo olwotiyobere ng'ogirabaawo kuba ekirundi ky'ettaka buli mwaka ligenda ino nga ye main goal nfune akapoloti kange kali bwakyanga bulijjo nga bansoma nze nawungawo nga bansomye nti enkya ŋŋenda naseka nga nakyekere ekyageza gwe wateeka mu buteesi n'ogamba ekijja nazuuka nga ogamba kati nkooyo okutuula nkooyo okubeera obubi kaŋŋende nkole ekijja kijje nga seerowoozezzaako kati ekyageza wagamba muli wagamba wali bwetegese mu bwongo n'ogamba ne beba tebampise it's okay twali tuli awo ekiro okusanga 8 metroni najja nampita enkyabeera ready nagamba nkyotambula naseka naseka nga tokikiriza nembuuza abaana kati ndagawo oba naseka nengamba ndagawa naye abaana ne baŋŋamba nedda sooka ogende webinaalema nga bakuzza kati nze nagenda n'emitima ebiri nga mmanyi bagenda kukola kiba tubiraba anti kumputtu nze siwulira kweganga n'omuntu omunene nga ngulina kati nga ngamba omuwala bajja kundagira atya nange sibambira wano ku social media naye mukwana ekiyumba kye nagwamu bakiyita kye naakukka
bali tebasesema bwekina yakupa bali tebasesema sebwatukayo bwoti ne bakugamba katugamba otuyise leero ne bakugamba enkya olunaku wenatuuka we natandikirawo okukola twatuuka ssaawa zaali 9 gw'ekiro mama naŋŋamba omanyi effumbiro liddugala hamamu eddugala mamu yetooyi eddugala tandikiraawo nenkuba omulanga neŋŋamba wano nzizeewa nono nasanga bamu beebase nga sinnamanya nti ennyumba erimu abantu nga 40 something nga sinnabamanya bonna nti mwebali kyokka ng'ate bonna gwalina bukya ku makya bukya ku makya nzuukuka nagera okulanga ennyumba buli koona evaamu abantu ku makya ku makya saawa ng'emu awo neŋŋamba tufudde bampita nebaŋŋamba ogenda kukola noono ye boosi wo naye boosi wange yali mama omukadde azaala taata waawo nga gafamire yona yali awo yali awo yonna anti eri bano bane badde ewaka n'abaana baabwe naye bannange nantandika olugendo lwange mu nnaku nno myezi 3 gyanyiga myezi 3 nagimalako nze nga nkola nkaaba baŋŋamba nze ate biraba balabe ku gundi balina emmere gye baagala busimanya yebiseera binawulira kati emmere wakola otya wagenda ogiyiga anti tuyita ku training awo nakola training for 2 weeks kati eyo ku training wabeerayo baritani abatuyigiriza ebyo ebintu bye baagala eri kati ne mu nnyumba wotuuka nga mama wakisa akuyigiriza nagamba ffe twagala bwe tuti twagala naye tebayigiriza buli kaseera nedda kasita akuyigiriza ogusooka kiba kiwedde nange nembiiga era olwasooka nenfumba emmere ne bagisiima naye household y'abantu 47 anti jjukira tebasooka kuŋŋambirawo nti kola n'eri basooka kundaga wano kola wano wansi nga batonotono kati kyajja kikula mpola nga bagamba yambukako ewa sista yambukako ewa gundi yambukako ewa jjajja bwe batyo kyajja kikula ekyo tebantandikirawo from day one nti tandika okule twatandika wansi mpola mpola naye nga ndaba buli mwezi baŋŋamba yambukako buli mwezi baŋŋamba yambukako naye nentambuzaawo omwezi gwange agenda okuba nga nkonya emyezi 6 naye mu buvubi mukuguluba weri baguba mulumira mwoyo bayita lumira mwoyo kwerekereza nno ddala n'ogamba kati ekijja kijje neŋŋuma alindi awo nga nkubye omwaka gwange gumu kati obuzibu bwajja mu ramadhaani ogusooka ogwo gwenyini omuwalabu alya olimba omuwalabu omanyi ndi wano ndimbirowooza oli muntu omu bangi olina ofumba olina okoza esowaani ate nga tulinawo n'abato ekyowagendayo mutiitiizi tobola abaana babeera okunga bakaaba basuubira birala basanga birala eri ensi ndalamu abanagamba nze munkomyewo eri ensi ndalamu ate nwaliwo boosanga n'okaaba bwotyo ne bakuzza waliwo bookaaba nno n'okafiiramu n'akutunuulira n'agamba ojja bikola ate n'obikola bamanoka waliwo n'abakuba naye nze tebankubako bambi soka kya byonna nayina nangu emputtu nga tebamalanga kulaki ng'oboko yoba okuye era nga mugamba nkooye ng'akuleka nantunuulira bw'ati nampisaamu eggaali sijja kudda mu nkooye ng'akuleka naye ng'agenda ayomba bw'atyo ogenda omumanyiira mpola ogenda bwebasoma embeera ku ramadhaani ng'olina mati benaddaako simanya bikoze bitya ate ebyaddaako byeri birala kubanga feeri kasita tusiibulu kasaawa oba emu oba 12 balya paka enkeera webasiibira tebiriyo ng'ebyeno bebasiiba bakole batya nogerako otegeka ddaako nga bagenda kulya paka kuwulira bubi Saudi si yabatiiti kati ofumbira abantu bonna abaana ku 7 Ramadhan nnaku ziba 3 obifumba byonna ate mu budde anga Omwarabu enjala eba emuyisiza ddala bubi nnyo naye Saudi eyo
ogenda oyina omutima omunafu oyiga. Oyiga just gamba nti tutuuka ne tudde nate ne twekyawa okubeera lonely eri jjukira eri tolina gw'onyumya naye mukwano gwo yessimu kyebabeera nnyo ku masimu mukwano gwo yessimu yo ye maama wo wifi wa bwereere saamufunako wa bwereere wakulanguuti namugulanga nasasula wabweru ne bamunteerako natuba n'abaana bana bava mu contract jukira tuba tusigala tunyumya kati omwana wava mu contract akubuulira nakugamba nze nvuddemu kola booti ne booti ofune ki wifi bwentyo bwe nakola nefuna wifi netambuza nno n'omwaka ogwokubiri kati obuzibu bwava mu kudda kati ze sente wakolanga otya bakuwanga batya sente kubanga abamuwala abayomba tebagamba ze sente bazimpa bali balina okumbazaniza nga omulundi gumu naye byali byambiri gwe nga tebagala ngende waliwo mbabasasula buli mwezi byanyumya kati nze sente mama wange teyabeerangawo yajjanga buzzi kati nga waabazze nsayininga busayinizi nga sente sizikwatako jjukira batya abaana okutoroka eri era nzisaakwata ku ssente mbukwata baziteekawa ogenda mu banka ne mama ne bazisindika ne bateeka ku akawunti baziteeka ku akawunti yo oba omuntu yenna ali e Uganda gwewalekera abaana nga sente ezo bwe zituukira kati wekityo bwekyali naye nzisaakwatako ku hard cash nedda era mama we yajjanga pozi nga omwezi guyisengamu n'akugamba siirinaawo gumamu ate ezo omwezi gwayitangao nga sizifunye ng'awondwalawo nga bazireese ng'awondwalawo alinamu ku mputu emputu zo zaalimu anti oziyiga oziyiga kusinziira embeera gy'oba oyitamu baleme kukumanyira emputu ogiyiga neekuyisaawo abamu ebasuulayo abamu neekuyisaawo kati wekityo olugendo lwange we lwali myaka 2 n'emyezi 6 naye gye emyaka 2 n'emyezi 6 sirina wadde 10 kyeyakola okubuuza olwakati lwatuka okujja bakola batya nze ekyobugagga kye najja e Saudi yessimu kati olunaku lw'okudda ki ekyabaawo so watuuka ekiseera wasooka n'olwala n'ogamba naye nalwala ne mpulira nga obulamu sirina ne mbagamba njagala kudda waka kubanga contract already yali ewedde naye nga ye mama tayagala kunta kubanga wali okola obukolera nali mukolera ye mama twali twakwatagana omukadde oyo naye nga abana basigadde nedda abantu bali bangi nangamba siina sente naye gwe weegulire tiketi ogende naye wonaaba otuuse e Uganda n'owona nja kugulya tiketi ekuzza kati wakola otya okufuna sente naye yange omuntu kubanga nayinawo ko bwe nayina ewaka naye nga tiketi gyenjagala kubanga yali emergency nga mpulira obulamu bugenda naye ngezaako kuba ku ofiisi wangamba omukazi akugambye ogumemu emyezi 4 oganye nempagana naye mmwe mumanyi engeri wenfaanana naye ofiisi ezo zitwala n'abaana bannange ziwulirize nga naga bwenda ziwulirize ku baana bannange bawapa ku sente commission simanyi akasita ogenda kiwedde eri oli ogwe na katondawo kasita ogenda kiwedde kasita oli olinnyayo ku ttaka lya Saudi kiwedde gwomanyi wadde weewaawo tuwulira waliwo abafaayo naye ffe kampani yaffe nedda gwomanyi gwomanyi kanyanga yayamba n'oyiiya olaba ofiirayo ebyekisiru obulamu bwali bugenda noonyawaawo kamu 8 n'oteekamu banjingulya ne bagimpeereza naye nga n'obulamu sirina sebwatuuka eno e Uganda n'otandika okunoonya kati sente zali ku akawunti zezakwiza anti kati bwe wali ku akawunti bwe nagulamu ka tiketi M8 nengulako M8 bwali ku simu jukira bw'osevinga toteekayo zonna ku akawunti obaako ne buno emergency money omwana bw'alwala bakubikidde kati obwo bw'ojjanga osonda ku simu n'ebizibu ebiba bitutute biba bingi obusente bweri okufunamu maybe ng'okoze ebbanga naye mu myaka 2 myaka 3 tosobola pozi nga toyina baana pozi nga toyina baana naye ng'oyina abaana sente ze Saudi ez'emyaka 2 tobaamu kyozifunyemu jukira tuva eno tulina amabanja
I know. Tuve eno tulina ebintu byaffe betutunze otuuka oyalwana kubizaawo ate ngolona bama family nekufuula banka eve kukubire anti buli kizibu ogenda kimaliriza buli kizibu ogenda kimaliriza buli kizibu kase wona ebe wa family buli kizibu ogenda kimaliriza ne kati ffe balona children wemaliriza wekka ne wona akabe bizibu byo womanyi gwamanyi sina kyenda kya Saudi sijja kulimba sirina 1.8 ezo kati watuukira wakubanga jjukira ebintu waliyo bicho bintu na nali mbitunzi omwana waliyo mutaddewa ali mutadde wa sister okay ali mutadde wa sister kati watukira wa sister then kira wa sister era ng'omuntu oba toyina amaka sente nga wobimanyi kubanga family ezo ziraba sikwagala oyinawo gamba manyi oba toyinaamu olina kyobagamba kwagala oyinawo era watoyina balaba ng'obakuuya oba toyinaamu kasente oza kusembeza nga maama wo yajja kusembeza kugaye munayo omanyi kola booti ne booti naye emyaka 2 Saudi n'emyezi 6 ndagawo simu simu pozi n'okuweerera omwana bannako ate nga n'omwana tannamala kusoma ongambe ali mu P7 ali mu P7 candidate this year nange emyaka 2 n'ekitundu kati wali kyolinawo ya tewali kyokka ebintu wagenza obutunzi tewali kyendagawo wadde ekyobugaga kyenyina simu ate nayo nagigula mu Ramadhan awo nina we nakola ka part timing kati ne bampaayo ko kasente nenga kangulemu essimu ndabirengo nenga emyaka 2 n'emyezi 6 sirina kyenyinawo tata omwana yali ku biki kyagana kumanya simaina gyali simaina gyali n'omwana tamayina bweyenkana era kyali wa sister wo kyali wa sister wange naye obulamu jjukira oba okomyewo toba na mikwano babasinga bakwesalako naye sente n'ogaana ate naddala abaana abajja ne bagamba mpaayo 5 jjukira ffe tufuna bya mwezi omwezi gugenda okutuuka ng'olwedde budget mbuwagana omuwanga anyiiga okatamanyi byoliko eri byobonabona bangi naye ate nkomekereyo ya byonna ne ssente zeeri esizirabawo kati wakola otya like okujjanjaba like kubanga sente zaali zigenze bwe natuuka waliwo omukwano gwange yali akoleyo mu Barracks Entebbe Barracks era ye yantwala treatment yonna jasi yansaba kimu nanga muntu nangamba jangu nze buli kimu nja kikuyambako akola mu Barracks eyo so maze banga kingoli mu Uganda nakomawo mu September 23rd last year okyanoonya mirimu sinagulabako wadde n'ogumu sokoma naye nosoma toyina kyowinawo n'okubeera jjukya tugenda kubeera wa sister wo paka nakukoowa lwakuba abamu beebuzabuza naye akukoowa ate jjukira naffe ffenna tuba bakulu naawe ng'omuntu olina ate jjukira abaana bwe baba bavudde Saudi babeeramu n'omutima omulala aba ayagala kubeera yekka oli mutuufu nze byansobedde eddaka limaji n'otunda buli kimu n'okuba katona kyolina abulala n'ebintu si byangu kyagaza bano nga boogabye bafuna mbebala bagenda n'okola emyaka nga 16 pozi nga tolina baana naye kati woba olina abaana nno olaba tugendeyo ku kyena naye abaana baffe babonaabona abaana baffe balina bye bayitamu bye batasobola tugamba kati waliwo ono bino ebibadde bitambula social media nga step father yamukozesa naye ate nga yamukozesa ne maama ali naye mu nju kyokka nagamba maama n'asirika zadde b'ennaku zino ze bansobera sobetagera omwana owuwo ddala omwana owuwo n'omuvaamu nakugamba nti bankoyeseza igwe n'ongolozaalimba anenze ku mwana wange kwentava ebikyatuganya ofumbirwa kubanga olabamu kati okuziza omwana ogenda naye mu bufumbo omwana amuwanvu akomeeri kati ze muwala nga nsinga obuwanvu kyokka ali mu P7 ansinga obuwanvu
era mayino okungamba miyo short kati otuuse ogenze naye mu bufumbo omusajja amulabye bannange ye muri bwonga balaba mwana mukulu anti kati mukazi muwanvu yafunye omubiri kati ye ataba mulabamu ng'ekifaananyi kyoba waliwo atekane condition n'agamba nsooka kwebakana ate jjukira omusajja aba akufunye n'asalawo akulabirire n'omwana wo jjukira kati fe abakazi twemalayo nnyo n'ogamba mayimaani omwana ono omuwulirizaako n'owulira kyayogera oba ofa ku yomaani ate abazadde kye basinga okukola ensobi tayogera nteboogera nabaana tebaagala mmanya kati ku mulembe guno abaana tugenda tambula nabo buli wamu obufumbo bwe tuba tuvaako tukuze abaana buli musajja akukwana toyagala mmanya naye nga ate n'abasajja abalungi gye bali tuwulira kati ebiri ku social media n'ogamba omwana wange ate abasajja abamu bagamba nti n'omwana ngala ddala emigugu n'agamba naye n'abasajja ennaku zino oba mukama abatusaasirireko balalamu bansobedde balalamu nze kugambye bagamba w'omugamira nti olina omwana tadda naye ate kisinzira oba naye gye yakuzibwa oba gye yakulira olwo ayimiriramu tojja naye oba n'omwana agamba jangu naye kusinzira emyaka gy'alimu ne kati nze owange ansinga obwangu mwana muto ate oyo munaye banyina kutuula n'entuuza nneya n'enjiriwa kalimu ne tubeerawo kati ogeze nkyanya nno lwakwambitadde wansi kale kati have you tried like okunoonya ku mirimu limu bunoonyeza simanya mbagama simanya naye simanya namba ebyo ebyokuwoloza ku kyalo si byangu ne mukirowoozaako wani like mirimu gyonginoonyeza naye kati engeri gye basenze n'abantu ku makubo kati onoonya kyozzaako nga tokiraba onoonya kyozzaako nga tokiraba ogamba owaayi tekyageza gwe tolidda ku kyeyo wakimala kyeyo nedda ekyeyo nedda bannange ekyeyo nedda n'omwana nga akuza neetaaga mu bulamu bwe kati ekyeyo nedda sikiddira ekyo kati mugezi ki omuntu alowooza okugenda nga muwala ali agaba tubalaba ku social media awo nga bali ku embassy bonna basanyufu tugenda guys tugenza buli muntu n'omukisa gwe ddodo kati olaba waliwo agenda n'akifunamu waliwo ate agenda ne bamuzzanga mufu waliwo ate agenda nadda kwegamba buli omu n'omukisa waliwo ate agenda nakomawo ng'afunye embuto zaateeyagalidde kati bagamba waliwo nga oba bosi w'omunju oba naye nze ebiseera ebisinga ngamba abakadamu abamu be babyereetera bagenda kunyiiga but like yeekuba ku musajja anti kati olaba baba oyo kyomulaga mu ntandikwa kyekyo bwomulaga nti nze ndi mukambwe omulaga nti nze ndi timuno nonsense tajja kukolako bya kisiru naye gwe ogenze mu kiyumba akukutteko obuuse osuubira ki oseka okola biki ate batuka tibakozesa kondomu mulagirewo nti nze nzize kukola tonkwatako beera ne boundary ne boosi wo bafunayo ebizibu abaana naye nze ngamba bamu be basinga obyereetera mbewolera tunaffe abavuddeyo nga tetulina mbuto tetuliiwo oyo mukambwe n'ategeera era bakumanya bagamba ono talina waya nebakumanya nebakutegeera ate nebakuwagalirayo mu mbeera zo mwalabu kyomuwa kyatwala tajja kugamba linnyo owala mposi kirininga esi naawe ogirinye ojja gikirininga paka esazikirinningako beogambaga ekiroga ekyo sikisobola mama newayomba naye nga nkugambe sigenda kikola ate nandeka kola kino ankooye yamanyanga obudde kasita nkoowa kiba kiwedde tunaddamu enkya so ne bano be bakuba like oli abeera nga alina mpisa mbi naye kati onkuba otya nzize kukolera mu contract kyemulimu kuba nkoze emirimu gyewaki oba onkuba kitegeeza olina kumulagirawo omulundi from day one nze ndino kola emirimu gye muwe ekitiibwa kye nga boss naye naawe weebalirire awo obuzibu ogenda busangawo bakadamba tubalabe abafunye obuzibu nagamba nava ku madaala nengwa kwetuma emirimu gye batabawadde olinyota n'okirininga esi
wala bwe yali ayoza oba bubwa bazaali mbuzi sibijjuka bapusi sibijjukira babikola ebyokutubira abo baba bamutu bamanyi content oba nembu babikola naye nga bw'ogambye endoozi omuganda ogamba ze pusi sitazuuza tebiri ku contract nagaana okulabirira obunyonyi nagaana okulabirira nze nagenda kula ebyo nabigaana obunyonyi bayina obunyonyi obuliisa emmere munnange naye mukama banaye bajoga tuyina ennaku nange ensi eno so kati oyagala bakuyambe batya kati njagala kutegeera nga tuli kumikumayiza oyagala bakuyambe batya njagala kalimu oyagala kalimu ngaakaliwa nze simanyi kubanga aliwo oli ngaagamba njagala kalimu naye nga sijja kusobola bukozi sijja kusobola bwebiti era obaako nebyogaanagana nkubuulire bino sibisobola njagala kalimu nga kali kakyaki ekyotasobola kukolaawo bamanya kyange nali wakwekozesa nga njagala kukola snacks naye fast foods nga bwolaba fast foods nga chips era n'obuuti wange nali mbuguze wamamea prom kano kamashini akasiika ebyokulya naye engeri gye nadda nga siina ssente nako n'okatunda nenkatunda so ofuna nga kati kambuze muba mwetaga wamekazi sibimanyize anti olaba akuumaako nze nakagula 25 wamami happy home nengulayo ne kano akatabula juice waliwo kano batundiramu juice kaali ka 15 nakagula ku Black November kale nali nguzeewo obuntu bwange neetegekera kudda wakansi tulinge so ngenda kutandika okolewo chips n'engaliba chicken bishingo butundira ku online obanga ogenda kufuna abantu nali ntegese nfune ka kioski ntuulaawo kwegana omwana wanaamala wali P7 twatituulaawo naye nekayatera ba Uganda weefuuse oba kiki kati buli kimu kyokwatako onoonya wootandikira nga tolabawo onoonya wootandikira nga tolabawo ziganye nga tukyetetenkanya kyekyakiyinza okukola bukozi nze naliko weita naliko weita bakuguna omubiri gwe tulidde ebikoko bye Saudi nekisimba naliko weita bya fridge bagamba mmera ku mmere emu kumpi anti mukyere nako bagamba mukyere nekubuzi naliko weita nze era ebyokusavinga ebyo mbitegeera bulungi so noba weita obusobola naliko weita ekirungi olabeka ng'omuntu omukozi ndi mukyala mukozi ate sinyoma mirimu sinyoma mirimu manye ensi eno bw'obeera nga toyinamu ku ssente toyogera sajja bamanyira nga toyinamu ku ssente bajooga sajja bajooga guno omugugu gwonna nfa kinesi sajja bajooga nga toyinamu ate nga bagambye waliwo abasajja abalungi nga yajja nakuteka mu ssente sajja bajooga ddodo nga toyinamu kati bw'omufuna ng'ali willing okuteeka mu ssente osobola ogenda gende wa ddodo kuba omusajja akuteeke mu ssente nedda mukwano nedda obufumbo wabuganye nze n'obufumbo tuli tuti byolabye obirabye bwaba yaga kulabire nga eyo sikuyingira mu nju ankutegeera baithe bajooga sajja bajooga batabani bafalawo balaba edduka kubalaba wali abalungi boolaba gye bali naye kinyiza ate abaliwo abasinga bafumbo ale butunga walabye n'abasajja ate abo abafumbo munnayo obalaba obosaana boogerako bakulabe batemanyi be balina ku mulamwa da mukwano basajja balina kuno tebategeera tebategeera wadde naffe abakazi tetutegeera n'abasajja tebategeera bannange agaba omufumbo aba akuze like kati nze nali manyi oyagala omusajja akusinze ku myaka aba agenda kuleera ng'omwana kumbe tonziriza maama yakukola ki tonyongera mukwano tonyongera yali akujooga tonyongera nze nali manyi bw'oyagala omusajja akusinga emyaka nga mukuluko mukwano bye biwuduwudu oba biyita muhambu tonyongera
Sikaza bwe kirali ndowooza n'ogamba bufuna omufumbo oba omaze. Nedda mukwano. Abaateke. Ate omusajja omufumbo ye takweyuniza kubanga essaawa yonna addayo gye yava. Kitegeera. Essaawa yonna addayo gye yava. Addayo wa first woman we. Omusajja omufumbo. Ogenda ng'olina ku magezi. Ate ng'alinamu ssente. Waba alinamu ku ssente awo ogamba kale akufuula second wife nga talina na ssente. Ate abo kati be basaana okutuga okera abo baba atuga. Okera abo baba atuga. Onzise. Musajja mufumbo nakugamba nkwagala naye ng'akyali naye mu single room n'ogaba bannange. Kyokka ali mu single room. Alina n'obwana buli wali mu. Tebusoma. Kate ne yebaawula. Wait. Ayagala obere namba 2 n'omugamba ogenda kundiisa naki. Ate n'atandika okubeera ng'ajja wuwo. Nakugamba nkwagala nnyo. N'atandika n'okubeera ng'ajja nawo. Mulungi nnyo. Naye tujoogeddwa. Era nange ennaku zino balina kufuna omusajja omutegeevu nga bw'ogambye. Kama akwatirako bukwatisi si byangu. Kati omulamu oguliwo okunoonya ssente. Manyi oba oyinamu ku ssente buli kimu kigonda. N'abasajja bano tebakujooga. Oba oyinamu ku ssente. Olaba ono yeekoleredde. Oba oyinamu ku ssente buli kimu kigonda. Bannaaki. Kama atuteremu obwangu kubanga bannange wuuyo P7 school fees bazongezanga ki? Wuuyo tugenda kuwummula weeks kumpi 3 zokka baddeyo. Kyokka mu P7 omwana talina kumiisinga. Candidate mulamba. Najja nakukwala n'omusaba ssente n'adduka ayagala kusooka kulya bintu byabyo. Ate twagiddwa bano first send me view once. Olimba babikusaba? Sure. Send me view once. Bamanyi asaana bikubeereza. Weebuuza kati ono bamukolere ki? Kale sisobola yadde n'akamu. Ate bangamba view once abeera n'amasimu 2 n'abikola ku view once n'akwata essimu endala. Na recording. Gwe n'olowooza mbu mukwano teba view once. Teba view once. Kiba kivuddemu ne tujoogeddwa. Nnyo nno. Sajja bano oli mutuufu kubeera munakasenteko woba ne ssente obulamu bugonda tebakumanyiira you can always nze nzima mbagamba sayina I can live without a bad lwaki funa omusajja ng'agenda ku stressing dodo obulamu bukaluba nnyo nga toyinaamu ku ssente anti jjukira ogenda kwesiba ne gw'otalina kwesibako kubanga weetaaga akuyisemu eyo embeera naye ng'oyinamu ku ssente takujooga Bananga tesimuna tolabika nnakuyo kyekirungi mukwano nedda mama enkoko eyo yeebale kugeza gwa Saudi olowooza mubiri gwange guno wali mutono nzimbye buzimbi nkoko za Saudi todaka omanyi wala abantu ab'ekyawa n'agenda ku kyona kumona ey'ekyawa n'abeera ng'akaba bitotodde oba wasalawo n'ogamba yali loosi mutima gwaguba mutima gwaguba newona akaaba tolina kyogenda kuzza tolina kyogenda kuzza kweyoolayoola n'oguma n'ogamba owaayi kanyimirira embeewo ensi bwekyo kanyimirira embeewo n'oyimirira ku magulu tewona akaaba nga bitereera tebisobola bwegumya n'ogamba owaayi sinza asoose At least I love the fact that tuwadde embeera ekunyiga single mother at least oli focus toli ku ebyo nti nga bw'ogambye mala kagenda wa musajja mukwanga yagala akulabira n'olabira ennaku endala mu mbeera eno anti wajjira buli kizibu kyonna n'ataakuyambe n'anaakuyamba ajja kwefuula nti ye God save yawo buweeko obwo obudde n'akumanyiira kubanga oyagala w'okubeera kugaye jangu mu kazigo kange ate okimanyi nayagala ate omuzaalire ebyo ebyokuzaala bannange buli musajja yenna asaba omwana agenda amusaba ennyina buli musajja yenna asaba omuntu omwana tondabirira tusasula wensula tolina kyompa osaba otya omwana bali basaba owabaana bannange tunabeera ku baana mutuleke zaala omwana ng'omusobola zaala omwana nga nawe olina we weetegekedde kati ze nazaala omwana nga siri ready nazaala omwana nga sibimanyi nakumanya nti ne maaso eyo nditoba ate wentuuse embuzaala omulala ofa kinensi kwegamba omwana okufuna olubuto n'ozaala oli n'agamba kanziruke tolindaba n'obutamulabako kasanga kabula olubuto yadduka bannanga abasajja n'obutamulamu amaanyi bannanga lusinange binsobera naate naffe abakazi ababi mwetuli n'ababi mwebali bakyala n'abasajja mwebali kati kiri both sides okimanyi waliwo abakazi ali nga naye yeetega omusajja atega omwana omusajja n'agamba kamuzaalire bwesibe mukwa anti byo byowulira nga beezolima
aganya okulabirira omwana tajja kwagala zaala omwana nga mukyogeddeko zaala omwana nga naye weetegese nze era nkigamba nnyo muwala wange ekiwuli soma ebirungi biri mu maaso oba batugamba ebirungi biri mu maaso naye nze saabirabako sinnabiraba paka nakati oba biriwa sinnabiraba kyabirooja era omwana wenga webaga abazadde balina okugana abana omwana olina omubwira nomugamba abalenzi baveeko balimba nze wange mugamba nze mayigaalo omugala ne mugamba ebirungi fayini batugaba biri mu maaso naye diyale ebitabo ebigenda okweyimirira babitugamba nga tulowooza basaaga n'okulanga babigamba naye kati wetukuze kano gaa senga nawuliriza nga tosasobola kuzza katambi mu maaso mpozi kati okubeera mu kwejjusa ate n'okwejjusa olina okusituka n'opanga ebirala n'osituka ku magulu go n'ogamba obwayo kantambuze obulamu saba nange abanayagala okuyamba omukyalo no kiza sweet soul mukozi yagala tanyama mulimu just in case osobola you can always inbox kubanga wanagaba enamba mbamanyi mujja mutawaanya so abaagala mujja kujja mu inbox kuno ngenda kugezaako okusoma messages oba waliwo bateeka ne mu comment section zomanyi mbaddamu wala bateeka mu comment section bw'olina oyagala kumuyamba bambi muyambe abeeko nekyakola bw'oba any contribution yona yona gy'owulira ng'oyagala kuwaayo muwe tomanya ayinza okuyiya ekintu out of that embeera munange ebintu bitambule ensi bwetyo naye bagale bambi kusharinga story yo katusabe olaba ovuddeyo ng'oli mugumu bwoti bambi katusabe wabeeyo atuyamba tulabe ebirungi mu maaso katona awo tomanya ensalutuganye basinga omaza nga balemerako ne bakola embeera wadde eganye n'olemerako n'olemerako omala mukama amala nakuvirayo tosobola ategeera ddi naye mukama amala nakuvirayo alisize nsanyusa nnyo nti atesi wadde wakoma oli mulwadde mukama yakuwonya ate naatuyamba ne sisitawo nabeera nga mugumiikiriza tetumanyi era abaakoye naye wakiri mugumiikiriza waliwo abatuuka ne bakowa n'agamba ate naye naakugoba ayina odda mu kyalo ekyalo tekiddikamu bana ne bakukooya ne bakugeya wuyo gwe byaleba yali alowooza atuuse biki bane noise nabaana banaendoza mutegedde funa olubuto nga yoredi abasajja bano si bangu baagala ayina abasajja banange wamwabaaki lwaki mulimba nagala mwana akufaanana stop anange byebyo ebyolwaleero babale nnyo okulaba songa bwe mbagambye mu inbox embasi kuzzeemu bw'oteeka mu comment section tera nnyo okwetegereza nembaddamu boyo nga kuyamba oba nga onoonya mukozi agambe tanyuma mulimu oba olina edduuka ng'olinoonyamu omukozi omunoonya bw'oŋŋamba nenkuwa enamba ye ne muteesa otherwise guys bwe balajja kulaba love life and tujja kukomawo next time bamuyise kadama retired yeeyise kadama retired kadama yakoowa bambi weebale kukola nakuyiiya kugezaako kale guys bye bye don't know Regan oba aliwa my dear help me and call for me Regan the other side to come and remove these things Regan it's outside I no longer hear Worship Harvest Garage promos, not business coming. Fish organze. I'll see you tomorrow. Nezijja weewoze mukazi wattu ebintu bino si byangu oza ogenda nakulaba kiba ne juice notakulema thank you
Regan, osobola kunyama n'ozirako awo. Regan alazeewa. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.